handikwa mulongoosa naye ng'omwana tonnamulongoosa nga baamukolako ekyobulabe baamusalasala omubiri gwonna bagenda nga bamusalasala okuva ku mbulago wano wonna amagulu gonna kuva ku lubuto olubuto bamusala mpaka ku ggumba. Nze ndabye feesi naye omwana wange ng'alabika oba balina bye baamuyiira kuba olususu terubaddeeko yenna muno amaaso gaagwamu nga galinga agaayokebwa naye enviiri ze kwenkakasizza nti yeye ndabye enviiri yagenda atintinza obuviiri nga bulimu kala brown bwe ndabiddeko nenkakasa nti ye siifa. Kale weewaawo olugendo lwa shifa tubadde lwangu okutuuka wano we tuli. Omulimu twagezaako kola gwe tukoze n'okutuuka wano olunaku olwaleero. Omugenzi amaze okugalamizibwa mu nnyumba ye olubeerera tumwerekeddeko. Wano wendi nina abazadde maama taata. Ensonga lwaki nze nabo essaawa zino twagala kutanyamuku omanyi ebiyingi byogerwa taata okumanya kyekyasa omugenzi kumwe abamulabyeko kifaananyi kikyoyinza okusiigira omuntu taata nsookewo taata. Assalamu alaikum. Assalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu. Manya gange Sebbalama Jamiru. Tuuse okwebaza abanziruukidde mu kufa kw'omwana gwange kuno okuva gye twava mpaka kati neyanzeege muntu wa Allah amuddizeewo nga bw'asobola. Ne bannamawulire mwenna abazze ne basansanya amawulire gonna tusiimye nnyo twebale nnyo twemwebalire ddala. Bannange sina gyakwogera bingi nnyo. Omuntu atulaba kyemanyi we bakoledde postmortem olabye ku mubiri gw'omugenzi gwe taata osobola okutusiigira ku kifaananyi ku bingi badde byogerwa kutusiigira ku kifaananyi omuntu ali ategeere olabye eki? Omwana oyo mulabye engeri gye bamukolako obulabe bwali bw'amaanyi. Kosezeeko ne bamuyingiza munda handikwa mulongoosa naye ng'omwana tonnamulongoosa nga baamukolako ekyobulabe baamusalasala omubiri gwonna bagenda nga bamusalasala okuva ku mbulago wano wonna amagulu gonna kuva ku lubuto olubuto bamusala mpaka ku ggumba. Nisaamanya kigendererwa ki kye baali bagenderera naye ng'ebyomunda byo mwebiri ensigo ekibumba mutima byo bibaddemu naye ng'akigendererwa kyabwe okumubaaga bwe batyo kyannemye okutegeera. Ekifaananyi nga bagamba nti yajja gaasi ye yamwokya. Ekifaananyi kyolabyeko olabye bikonekitinga kusinza ku byasooka okwogerwa? Byasooka okwogerwa byali bikyamu si gaasi. Kirabika bamuyira asidi kubanga olususu lwonna terubaddeeko lwavaako olususu lwavaako naye ate ng'enviiri ze kwe ziri nga lyava wano awaka ze zibaddeko tezaakyukako n'obukowekowe nga kwe buli naye nga wansi eno yonna yo olususu nga teruliiko nga musaleesale. Kirabika nga si yali gaasi nga bwe batugamba. Mu ngeri gy'omulabimu olabanga omuntu yali yagezaako okwerwanako. Yali okwerwanako era n'engalo zonna ne zikyama n'afuna ne kutama wano n'aba nti omusayi gwetukuta. Sebo. Mama, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo. Batulaba? Abatulaba ku television eno balamusizza nnyo basebo ne bannyabo. Amannya Nambi Sebbalama maama Wasifa Naluyinda. Ndi musanyufu kuba nti omwana wange akomezeddwawo ne muziika n'ebibuuzo ebibadde bimbuuzibwa abazzukulu nti mutugamba maama yafa aliwa mbamulaze wadde nga tebamulabye mu maaso tebamusumuludde kuba mbagambye tebajja kumulaba ng'alabika bubi nnyo nnyo nnyo. Okusinziira ku kyolabyeko kyemanyi nawe omubiri gw'omugenzi ogulabyeko okusinziira ku taata kyayogedde gwe nga maama kikyolabye? Nze ndabye feesi naye
omwana wange ng'alabika oba balina bye baamuyiira kuba olususu terubaddeeko yenna muno amaaso gaagwamu nga galinga agaayokebwa naye enviiri ze kwenkakasizza nti yeye ndabye enviiri yagenda atintinza obuviiri nga bulimu kala brown bwe ndabiddeko nenkakasa nti ye siifa pozi n'ekyenyi wano nga mulaba nti yeye n'amannyo kuba bambi alabika yafa asinisa amannyo era nga labye nga ge mannyo ge geego. Bibadde byogerwa nti gaasi yatulika n'amwokya ku kifaananyi ky'olabyeko bituufu? Okusinza ku kifaananyi ky'olabyeko. Nze bwe mulabye ndabye olususu kale oba lwayubuka oba kiki naye nga ekya gaasi si kituufu kuba yajja gaasi tasobola kusigalako bukoowekoowe. Maama osigadde n'abazzukulu bano ki ekiddako n'abazzukulu bano? Ekiddako era abazzukulu buvunaanyizibwa bwaffe wakati waffe ne bataata baabwe, buvunaanyizibwa bwaffe okukuza abaana abo. Nga maama abaana bangi abo ne twogerera essaawa zino waliwo abalinnya ennyo okufuluma eggwanga bagenda message ki gy'oyinza okuweereza obubaka ki bw'oyinza okubaweereza abaana baffe abafuluma essaawa zino ogenda mu nsi z'Abawarabu? Obubaka bwe mpa eggwanga abaana basigale wano tebaddayo kugenda bweru nze okusinziira kyentuuseeko tebaddayo baafuna 50,000 olunaku oba 2 ali ku ezo naye ogenda ebweru okusinziira nze kyentuuseeko siwagira baana kudda bweru era nsabira abaliyo Allah abataase basobole okudda kuba eriyo ne muwala wange saba Allah amutaase naye nga mbadde neebaza abo bonna abatukwatiddeko okulaba nti siifa akomezebwawo abafamire bonna buli ataddemu omukono muto wange namuyanja London ziwa South Africa nina abamaama bali mu America nina muwala wange ali Florida bonna n'abamabula famire abafamire ey'omugenzi Mbabaali buli alina kyakoze mbebaza nti barakallahu fiikum. Anga mpunzika eri omwana obuwala omwana w'obulenzi ayagala okufuluma eggwanga lino ogenda mu nsi ya Buwarabu bubaka ki bw'oyinza okubaweereza? Bubaka bwe nsooka okubaweereza sikyakkaanye nabo kugenda kusinza kyendabyo ku mwana wange nabo kiyinza obbatuukako bana bakola kintu bagandi bakomye ku kino ate babikola ddeera bakuba kyali tekinnakutukako mu maka gange engeri kituuseeko siwagira mwana wa muntu kudda kugenda kulinnya kugenda mu nsi z'Abawarabu. Eri gavumenti etutwala essaawa zino bubaka ki bwe tugiwa abazadde? Njukubira omulanga efeeyo ennyo ku baana baffe abali e Bulaaya kubanga bali bubi nnyo kusinza nze ku mirambo gye ndabye gikomezeddwawo okuva olunaku lwajjo n'olwaleero gye ndabye kirabika kiyitirivu kitegeeze n'abamu tetubategeera bategeera nti bafiiriddeyo. Enkuba omulanga eteekemu ku maanyi ebe nga edduukirira ku baana baffe abo. Bwetyo otambudde mu lugendo lwa Shifa tusobodde okugezaako ne tukola ogwaffe weewaawo nga muzeeyi bw'agambye nti si be basoose era si bagenda osemba eri abazadde abaana bagenda ebweru mu kaseera ke tulimu kano si kangu abaana bafiiridde Saudi Arabia eyo emirambo gikyajja jjo tabadde awo nga tulinze omubiri gw'omugenzi munnaffe Shifa nga gwe tulinze ate nebwawo emirambo emirala egyo ebiri nga nagyo gituuka mu kaseera ke kamu ate nga giva mu Buwarabu kwegamba nti ki ekigenda okukolebwa mu kaseera kano eri abazadde ne gavumenti yaffe etutwala tukoze tutya okumalawo ekitta abaana bagenda mu nsi za Buwarabu. Ffe nga bannamawulire tukoze kyamaanyi okulabika nti tukuza eddoboozi eri gwe kikwatako n'okulabika nti tuyamba famiri zino ezimu wano ne wali okulabika nti abaana bangi naye bw'obanga tewali bannamawulire kugusa ddoboozi lya famiri zino eziraajana tetuwaliwo omulimu gujja kukolebwa bangi
bayitidde mu companies ezimu company tezifuddeeyo n'oluvayo nga tumaze okuwanika ebikolwa bya companies ezo ne zivaayo okulabika nti zitaasa abaana bano. So omulimu gwaffe nga bannamawulire tukyagenda mu maaso okulabika nti tutaasa abaana bano. Nagamba nti enamba yange ebeera wansi awo in case oba olina obuzibu bwonna, nze ekiyinza okusuubiza kiri kimu era nkibagamba buli lunaku nti siyinza kukwata sirina ssente zengenda zikozesa kukola ki kukuyamba nti wanteekemu ssente, naye eddoboozi lye nnina lituuka ku gekikwatako nasobola okuyamba. Yensonga lwaki tuli wano tujja mu maaso ga kamera ne tukola omulimu guno okugusa ensonga eno. Weewaawo katusobere omubiri gw'omugenzi Shifa Naluyinda Mukama gulamuze ekisa ne famire n'ab'enganda aba Mukama Katonda bagumye mu mbeera gye bali mu kaseera kano, n'abaana bakule bajja guma. Weewaawo maama agenze naye bulamu tebukoma wano. Nze Devotion Matovu olw'ensonga eno gye tutambudde naye ffenna n'okutuuka lunaku olwaleero mbeere bulungi, mweraba.